kati nchayo chana akave Buganda we akave Bulange na akave Mbuga kubira Mukama engaleza amanyi ngambira ne bantu musumba fa chayo cha banange ntuso obubaka okuva Embuga bagamba nti akiika Embuga amanye ensonga essala zonna ze twali tusabye wano wadde twabanga tusaba Katonda nga tusabira Ssabasajja Kabaka baziraba nabo. Kattikiro bwayogera ekigambo tobaako kyowakana yantuma okubagamba nti mwebale okusabira Ssabasajja, yantuma okubagamba nti mwebale okumusabira, mwebale okusabira olukiiko lwonna, nansaba bwati nti twongere okusaba naye tusabenga ng'essaala eva ku mutima. Ekyo ekigambo Kattikiro kyeyogera abamu tebategeera kye kitegeeza. Wali abakulimba nti bakusabiranga mimwa gye gyogera. Kiŋŋambira akuliraanye. Si buli agamba nti akusabira nti aba asaba. Emimwa gino gyakulanga eri. Gimanyi okubagana naye nga ku mutima teri kintu. Nolwekyo Kattikiro yasiima twongere okusabira omutanda, twongere okusabira Ssabasajja nga tujja ku mutima. Nasiima naga naye iti tumwerabira. Kyali kiyitirivu nnyo olunaku lwe twagenda okukiika Embuga. Twakiikirira bulungi ekkanisa yaffe bannange. Muzikubire waggulu eza Yesu. Twakiikirira bulungi ekkanisa yaffe. Twagenda kulwa Kristo, twagenda kulwa ekkanisa, twagenda kulwa mwe bammemba. Mukubireko mu ngalo bammemba abaaliyo bayambala bulungi. Muzikubire waggulu eza Yesu. Bayambala bulungi nnyo nnyini. Abakyala banyuma, abaami banyuma. Kyali kiyitirivu. Naye twebaza ne ssekwebaza Owekitiibwa Kattikiro Mayiga n'olukiiko lwonna lwakulembera nalwo ku lw'Obwakabaka bwa Buganda okutuwa ekitiibwa ekyenkana abo bannange. Batimba, bategeka nga tiwaliwo omukolo omulala ogwaffe gwe gwaliwo. Decoration zonna ezo zaaliwo ku lwaffe. Bategeka bulungi. Kale tuli basiimu nti bagabane ku lwendo lw'amazzi. Amazzi abantu bagafuna abo banywera ddala ku mazzi bulungi. So yali mbaga. Twasiima nnyo. Ekituufu kiri nti twali tusuubira okwanirizibwa. Naye si kusanga bidaala nga bitimbiddwa buli kimu kyonna nga kirungi. Twebaza Katonda. Era wiiki yaweddeko nga ndi musanyufu byansusso nti live coverage yaffe yakola amakulu w'ekitiibwa Kattikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yakolerawo statement yali tennabakolebwa wantu wonna. Era n'agamba kino kyekiseera ekituufu n'ekifo kanjogere ku nsonga eno eya Buganda okugamba nti teri ku maapu. N'agamba abo babuzaabuza bawabya tubeere bumu. Najjayo ebyafaayo n'agamba mu 2017-18 n'agamba era bakikolako abakikola oba be baani. N'agamba nti abawubos ne beesitula butereevu. Ssabasajja Kabaka yali amaze okukyogerako ng'aliviira Mariya.
Aganti bino ebyoga nti Buganda teri ku map. Ssabasajja tabitegeera. Badduka misinde mu nnaku nga nnya. Abayubosi ne bagendayo ne baga nti ebintu ebyo si byabwe, ebalaga mapu entuufu nga bweri. So nga wayiseewo ekiseera era abakyankalanya bazzeemu ne bafulumya mapu etaliiko mu Buganda. Naye Oweekitiibwa Kattikiro yayogerako olwo olwokubiri we twogerera tugenza okujja wano mu Sunday service nga baddusedde emisinde abayubosi ne badde ne baga nti bannange mapu entuufu yiino Buganda nga kweri bulungi Obuganda buladde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. N'olwekyo olugendo lwabadde fruitful, ebibala bikyeyongera kubanga talina walala we yakyogerera Kattikiro. Waliwo press conferences nyingi teyakyogereramu naye yakyogera nga tukyadde e Bulange era nga tuli ku Salt, era twebaza gavumenti okwanguwa ekitongole kyayo ekibala abantu ne kiddamu mangu nnyo nga twali nayitawo wiiki. Abakungu ne basituka ne baddamu ne bagenda e Bulange. Amawulire twagakutte bulungi ne bajja ne baga nti baalabye ku Salt nga Kattikiro attanya nti mu 2018 era bajja ne bakyogera ne baga nakati tukomyewo bakakasa nti Buganda tewali asobola jijja ku map. N'olwekyo tujaguze bulungi amazaalibwa ga Ssabasajja. Olw'Essande tugenda kudduka emijosi twagijjayo. Nammwe abatasobola kubanga mutuwa ssente oba twasobola kugenda nammwe tubalagirira okugendayo mwegulire, buli muntu yegulire omujozi gwe. Zinagenda okwera ssaawa 4:05 ababadde mu kudduka nga twazedda tuli mu service. Kyembasaba bwe tunaaba tuvudde mu kudduka yitako ewaka onaabe owe Katonda ekitiibwa ojje wano nga toli mu kajoozi ka misinde. Mumanyi okujja wano nga muwunya enkwawa. Ngambira ne banti ani akyogedde. So omuntu agenda ne yeeganya n'agaana okudda eka n'ava mu misinde n'aggukira wano. Wano waliwo nannyiniwo kabaka waawo. Wangi? N'ebinaabiro tubirina. Ezo ennyumba eziri awo si maka gange sisula awo. Bade bw'oba mugenyi oyitirayo awo si wensula. Waliyo ebinaabiro ne washrooms. So jangu n'engoye zo ng'ozisabise bulungi. Genda odduke bw'omala okudduka. Bw'obanga ewammwe walako jangu binaabiro ebyaffe tewali buzibu muwe ebimu 10 n'ebiweebwayo. Amazzi ne tugasasula. Tebatubanja amazzi. Tebatubanja ab'amasanyalazi. So jangu onaabireko awo weetereeze oyingire mu Bwakabaka buno ng'ova kudduka mu Bwakabaka buli nga buno obuwadde ekitiibwa. Era nga bw'otasobola kwaniriza kitaawo bassezaalawo ng'ova kudduka n'otula butuuzi awo. Kaakati ono ye taata w'abataata bonna y'aba tukuŋŋaanyiza ne tujja wano. So kati nga tuva eri kitaffe Kabaka bwe tujja ene wa Kabaka w'Abakabaka tosigala mu kajoozi. Wadduse twakitegedde. Tebakulimba nti tetumanyi nti oba wadduse. Naye tosigala nga mu kajoozi ng'ojja mu nnyumba ya Mukama. Nyazaala wange yagenda eri Mukama waffe Mukadde Imelda Kisembo Adyeri mu buli ngeri yonna alindiridde Kristo mutwala mu ggulu. She had a very clean heart. Naye ebiseera obulwadde bwe bwamugondeza ng'ajjayo engoye ze zonna ennungi nga bwe yandyambadde ng'agenda ku kyaki olwo agenda kusabira ku TV. Naye kuba bulungi perfume ze yali mukyala wa malidaadi nnyo. N'ayambala nekeresi ze bulungi. Nassaako Soloti TV n'atula mu maaso gaayo mu ntebe. Buli kimu n'akikola nga bwe yandikikoze ku kyaki.
era bw'omusanga akugamba nva kusaba ng'anyiridde bulungi ajjayo olugoye olusinga obulungi olubadde olw'essande eyo lwajjayo ava kusaba. Oba Susan Makulu ekyo mwakiyiga? Simanyi oba mwakiyiga. Kati nkijjeeyo mu nsaasire naye njijeeyo ekisinga obulungi. Yali assaamu Katonda ekitiibwa. Kati simanyi oba bw'osigala ewaka bw'oba toza oba ojjayo engoye n'ozambala bulungi ne weekolako ka make-up. Maama yali yeekolako ka make-up. Maama yali muntu mulala, yali musawo naye nga ne be yajjanjaba emyaka gyonna nga abajjanjaba musanyufu. Eti yagenda nga mutwe 7 yagimalayo naye 8 n'akimalayo. Yali abulayo gumu okwezi 9 yagenda ku 89. Weewaawo twebaza Mukama olw'ekirabo ky'obulamu bwa Maama Imelda Kisembo Adyeri. So yayambalanga bulungi neyetegekera Sunday service mu ddiiro lye ne make-up. Buli kateekwa okuba nako oli omukazi nga n'akasawo ke akajjayo n'akalera. Ali mu service. Owulidde. We shall always miss her. Kubanga bwe mwampanga kasente wano yabanga alaba. Ate bwe twamalanga wano mukyalange mu kyalo ewaabwe siwala Kyebando. Bwe twamalanga wano ng'afuna mmotoka ng'adduka Kyebando. Bw'atuukayo bw'amala omubuuzaako ng'agamba mutabani wange bamuwadde ssente nga ndaba. Ensango ozireese. Era nga tumakinga sure nti ajja ziryako. Kirungi nnyo okujjukirako okwagalanga Katonda. Kirungi nnyo okujjukirako okwagalanga Katonda. Mu remarks za Kattikiro yasiimye munyirira. Muli banyirivu. Muli banyirivu. Nange kyakakasedwa nti nze nyina omukyala asinga obulungi. Nange ndugu mukubire Mukama engalo ez'amaanyi. My wife is beautiful. My wife is what? Beautiful. Si beauty. No, beautiful. Much exercising enyo mugambe nga Susan is beautiful. Akati Kattikiro w'ekitiibwa tomanyina kye wankoze. Sikyamukiriza wadde okulinnya ku kkubo yekka. Mbadde nkimanyi nti mulungi naye kati wakitadde ku TV. Agayaye. Mube ekyo Kattikiro yandikisigazizza kuba yali amaze okiŋŋamba Mukama. Oyina omukazi omulungi. Makulu era mune n'agamba waliwo batuuma amannya. Namakulu ng'era ddala makulu ogalaba Nakimuli. Omwami wabitegedde. Amiina. Kasowanisa emikono nemanya nti okitegedde. Oba yategeera ate nti waliwo Nakimuli. Namata. Mukama n'atuyamba Kattikiro amanya n'agakomyawo. Si mangi. Wulidde. Naye nze ndi ku buzibu kati nyina okuuma omulungi ensi yonna gwe yamanya nti mulungi. Security gulugulu. Buli dakiika akasimu oliwa oli naani? Era mmwe abakyala bamwe abatanda bakumanyibwa nti balungi mukikuume nga kyama. Si bya mirembe nnyo abantu bonna okumanya nti mukyalawo mulungi. But anyway, I love you, Susan. So olugendo lwatunyumidde Bulange yanyuma naye ekisingako obukulu nti twatambula bulungi amagera n'amadda. Ekirala nti message w'ekitiibwa Kattikiro gye yayisaawo yatuuka butereevu gyeraga. Ababosi ne bajja emisinde nedda maapu ya Buganda kweri tuli mu ssaza lyani lino. Sirya Ssabasajja Kabaka Kyaddondo. Ekkanisa eri mu Kyaddondo.
nange ensula yiri eri Busiro ate ng'oga nti Buganda teriiwo obudde ki? So tweteeseteese tugenda kudduka emisinde egyo bulungi nnyo. Bw'oba olowooza ng'osobola okundeka twesangeyo. Bw'oba olowooza ng'osobola okundeka twesangeyo. One lighter note omulundi ogenda okusooka okundabako mu kinu. Bannange temusuubira ngenda kuddukira mu kkanzu. Owulidde? Ate sigenda kuddukira mu suuti. Susan, canvas zange wazitegese? N'ekinu kirulede? Good. Mujje. Bwe naaba mpeereddwa omukisa nja kusimba ku layini y'emu n'Owekitiibwa Kattikiro. Era ku olwo nasangayo mukwano gwange gwe njagala from a distance ne tusobola okwewa n'ekuhaaga omulangira wa Ssajja. Omulangira wa Ssajja kwegamba nalaba ennyiriri nga zituukirira ayimusa abaavu n'abanaku n'abatuuza wamu n'abalangira. Nsaba Katonda akuyimuse mu linnya lya Mukama Yesu. Nsaba Katonda akuyimuse omuntu yenna gw'oyaayana mu mutima gwo okubanga olituulako naye tovanga mu nsi eno nga totuddeeko naye, nga toliddeeko naye, nga tonyumizaako naye, nga toshekinzeeko hands naye. In Jesus name. Gamba amiina. Munnange gamba nti otyo eyo nga tuvaayo. Sitaani nga kimuluma. Ngakiruma Sitaani. Mu bingi ebyamulumye ebyagenda emengo teyabyogeddeko Sitaani yate bimukwatirako ng'alumba Pentagoni.